Omwana w'emyaka 13 avudde ku ssomero ng'amaze okukola ebibuuzo ebya PLE kitaawe amufumudde ewaka ekiro mu ttumbi n'amugamba agende anoonye nnyina. Yusuf Kiwanuka omutuuze w'e Naabuta mu division ey'Egoma mu municipality y'e Mukono yagambibwa okudda ewaka mu kiro ssaawa 6 n'asanga muwala we Shifra Nanyiti ng'akomyewo oluvannyuma lw'okukola ebibuuzo ebya PLE olwo n'atabuka ng'amubuuza kiki kye yabadde anoonye ewaka we. Nanyiti nga n'amaziga gamuyitamu atutotoledde ebyamutuuseeko n'agamba nti kitaawe yamukaayuukidde n'amugamba nti ku ye taata n'omwana kulina okubaako asula ewaka oba afuluma ewaka agende. After finishing the PLE papers, twawadde ku ssomero, mami n'ansindika owa boda jano n'antwala ewaddadi. Kati nga head teacher tasobola kundeka vaawo nga tebasoose kubira dadi kuba dadi ye yantwala ku ssomero. Mama amukubidde n'agamba mumutwale gy'ayagala, waba ayagala kujja wange ajja, waba ayagala agenda mama we mumutwala. N'ambona n'agamba mama ngambe kutwala wa taata era agenda kutwala wa taata we. Netugenda ewa dadi kati it was night, I was sleeping, we yakomyewo yatukidde wensula n'angamba gwani yakukkiriza oyingira mu nnyumba yange, ani yakkiriza oyingira mu nnyumba yange? N'agamba omukozi. Ani yamukkiriza oyingira mu nnyumba yange, lwaki mwamugulidde? Ko omukozi nze nange yanawuliddeko nkuna naye nengenda mugulidde. N'agamba lwaki temwankubidde kusooka kuwulira oba mukkiriza oba simukkiriza? Nawe omukozi n'avaawo. Dadi n'atandika oyomba n'agamba mbunera mbu sente ze tuba sente ze mbusima ze tubbye zimala, mbu ze tubbye zimala. N'agamba mbu muganda wange wanamaliriza okukola ebibuuzo bya PLE agenda naye mukwata amuleete. Awo n'atandika okugamba mbu weva ennyumba ya mami ngenda sulamu, oba si ya mami ifulume muviiri. N'agamba mbu ku fembi wema agenda sulamu ye tajja sulamu, wema ye agenda sulamu nze sigenda sulamu. Ategeeza nti olw'okuba yadde talina kyakukola yakuttemu ebibye n'atambula kiwalazima ng'ayolekedde Mukono ng'ekyamuyambye kwe kusanga owa bodaboda gwe yasabye amutwaleko ewa maama we Mukono, kyokka ng'olw'okuba yabadde talina ssente yamusuubiza nti bagenda zimuweera ewaka. Nkwata bbaga yange ne mpakinga ebintu byange ne ngenda ku gate. Awo ne bajja ne banzigulirawo te dadi nga yagala ngende that very night. Nenvayo zaadde ssaawa 6 nensanga owa boda mukulu. Owa boda nemuyimiriza nemugamba ndeeta ewaka mbu sente bagenda zimuweera eno. Nentuuka ewaka nenkonkona nga tebaggulawo, kati waliwo omusawo akolera okumpi n'ewaka, nemusaba essimu nenkubira mami. Nanyiti ne nnyina Hadija Kamba tubasanze mu bimuli bya Meeya Mukono gye babadde bagenze okwekubira enduulu ewatwala ensonga z'abaana n'amaka mu municipality y'e Mukono Jacqueline Mirembe. Kamba naye alituviiridde ku ntono n'agamba nti yayawukana n'Ekiwanuka emyaka 7 egiyise, kyokka buli kiseera abadde nga yeesuulamu akalogojjo okutuuka lwe yasazeewo okugobera omwana ebweru nga talina musango gwamuzizzaako. Kati taamu eno esembyeyo simanyi busungu gye yabujja, n'ankubira essimu bw'ayomba nti abaana ng'onazaala bisiraani simanyi ayagala batwala ku DNA abakebere, ate ng'abaana yabeera nabo alina right ekola kyayagala. Nali saagala nnyo biyingiza mu baana bano bona abadde alina okukola ebibuuzo bya P7 n'amusindika ku ssomero wadde nga talina kyamuwadde omwana n'ankubira nanga mami dadi atutte ku ssomero fiizi asasudde naye talina kyampadde nemugamba itusuke era nembeerawo ng'omuzadde buli kimu nenkimuwa paka bamaze ebibuuzo. Kati nga bankubira nga bagamba omwana tebalina sula ku ssomero nakola bamala ebibuuzo tetulina omugjayo. Nagamba itusoke eyankubidde nemuga asooka okubire ku taata we omubuulire. Taata we n'amugamba kubira maama we ajja amupirike. Ate nga ku ssomero yabagaana nze okugendayo. Nagamba itusoke kantuma owa boda agende amuggyeyo amutwale ewa taata we kuba gy'abeera.
amugjayo nga waboda amutwala olwamutuusizza ewaka yazze nozikatala yakomyewo obudde nga buyise yakomyewo sanga 6:30 naye omwana yankubidde ekiro 7:30 aŋŋamba mami dadi angobye ewaka ne mugamba akugobye essaawa zino ez'ekiro yandikugumiikirizzaamu ne bukya n'alyoka akusindika n'akuwa booda kuba oli mwana muwala naŋŋamba ngobye mwana yankubidde akaaba amaziga ze nange mbeera ku mirimu sibeerawo ewaka nzira wiikendi. Ono ayagala abakulu mu mateeka bamuyambe ku kiwanuka gw'agambye nti yeemanya eryanyi ng'ayagala amuwa abaana ate akakibwe okusigala ng'abalabirira. Nesimanyi omwami oba yabaaki oba simanyi kyamutuukako naye badde nsaba buyambi nze abaana bange nsobola okubeera nabo naye nga mpa obuyambi embeera gyabayisizaamu si nnungi kati simanyi na omuto kyaliko kubona omukulu watukidde omugoba bwati kakitegeeza n'omuto kali mu mbeera nnungi naye nsaba buyambi nze nsobola okubeera n'abaana bange naye nga asobola obbalabirira. Ye Kiwanuka bwe tumukubidde essimu omusanga agusalidde ekkamba gwagambye nti azze nga asiga ebigambo mu baana ne batuuka okweyisa obubi gy'ali. Kuba omuntu naawe bwe gaba amaka agago n'agamba omwana wo nti kitaawe bwaddamu okugamba kodduka ogende ku poliisi bwaddamu okukubako odduka ogende ku poliisi bwaddamu okuvaawo kino bw'afa buli mujja okutwala ebintu esinaba nafudde ekitegeeza esiriwo mmanyi nafa ku kibaagala kyatuukirira kati baddembo bigabana nga bwe babyagala baddembo okudduka bagende ku poliisi baddembo okukola buli kye baagala kyembadde ekyali mulamu nga tebanaba bituukako nga muweerera era tamuweererangako kati bwe nafa bakole kye baagala. Kiwanuka agambye nti abaana bano agenda kubatwala ku musaayi azuule obanga ddala babe kuba kyandibanga nnyabwe yamusiba basibe. Era n'omuto lwakuba tannaba kumaliriza kusoma nabagamba nnyina asasulayo balansi amale okusoma naye tannaba kumaliriza kumusasula era naye kyenabagamba nja kumala kubajjako musaayi bwe banaba bange ndyoke nfuna entegeka endala ebasobola naye bwe basina bajjako omusaayi sibaagala wange era n'oli ekikyamukuumiddewo lwakuba saagala kuyisa mpisa mbi nti bw'aba tasoma bw'aba akyasoma agira abeera wali kuba kumpi bw'anaamaliza okusoma ajja kuddayo wa nnyina. Nti obulamu bw'omwana tolabanga wabutadde mu matiga okumugoba ewaka essaawa ezo eyamujja ku ssomero n'amuleka watali watuufu nze nabadde ye yamulabira essomero eyamujja ku ssomero nga nze ŋŋaanya omujjayo n'amuteeka watasiteekeddwa kubeera era nze namugamba ekintu kimu nti bw'oba osula wano nze kanveewo bw'oba ogenda kusula wano nze kanveewo ŋŋende n'alyoka akwata ekkubo n'afuluma. Mirembe akola ku nsonga z'abaana n'amaka ku munisipaali y'e Mukono avumiridde ekikolwa kya Kiwanuka n'agamba nti kyewuunyisa bw'abanga ddala yakikoze ng'ategeera bulungi. Amawulire gano ge tufunye gatukubye encukwe. Taata eyakoze ekikolwa kino yakoze ekikolwa nga kikyamu era mbu simanyi oba yadde mu kutegeera kwe okutuufu kubanga okugobera omwana ebweru omwana omuto myaka 13 mwana muwala n'omugobera ebweru ssaawa 6 agenda anoonye maama we simanyi oba omwami abadde mu kutegeera kwe okutuufu kubanga omwana yamusudde mu matigga bintu bingi byadde bisobola okumutuukako naye nga ye alaze nti takoze eki tafuddeeyo era omwami ono nsaba amateeka gamukwase bulungi anyonyole ensonga lwaki akoze ekikolwa bwe kityo ate omwana bwe yakera n'akola ki neyeezaalira abazadde ffenna abali eyo simanyi oba mbeera ki ezitukyusa ezitujja ku mulamwa awaka naddala nga waliwo maama omulala abaami batera nnyo okwagala okukyusa embeera n'alaga nti no ayagala omukyalo omupya okusinga omwana bwe yakola ki bwe yeezaalira ate ng'omwana abeera musaayi gwe